Yes, mukasi akatugera kuba twolekera ekyatulese olwaliro. Nagamba VJ Junior the Incredible Eva Chalemane bayikwa tugera kuba twolekera ka cinema akagenda okubeera akasufu ennyo kama twolekera mugo gwa cinema. Wabula kasema ke twolekera kali sponsored by Shafik for Service Center. Omanyi yangambira olumu January nangamba ndi kasema kano bwe kajja ngenda kusaba nkatule munampera we kyabiri kyange. Nangamba bwe kaba kazze teri abagambayo so kati munayo mukama wange. Shafik for Service Center teri agambayo. Wabula atenga mbajjukiza Brand Ambassador mobileshop.ug. Boboswa wetaga amasimu agomulembe kwata bukwasi kubogenda kuita nteka mu site ya mobile shop osobola ofuna amasimu agomulembe kamala. Banji bantagale mbagala bwa Brand Ambassador ne bannange mujje mpola nze siri mafuta siri kacheri. Nga bagamba Miramax presentation bakutwisa ko sema je twekede Miramax Cedar Park ne Patch Palace Productions begase wa mwaka ungezi ko olwaliro. Nabagambye twolekera mugo kwa sema nga bagamba Jason Statham yagenda okulembera abazanyi ne bagamba David Aya ne mwali akawungezi ko olwaliro. Kasema bakayise the beekeeper twolekedde omulungi w'enjuki. Manye ebisere bisinga tugenda tubeera mu business ezimu ngati tumanyi waje zaava. Neja soro kuba munayi tuzisanzeewo nga tusobola okujjamu ekyokulya ne tusalawo tugezeeko kubanga tuzitambuza. Kiba kirungi ebisere bisinga ekintu kyogenda maaso n'okola n'okinoonyerezaako n'olaba ddala mutuufu kyafu butukawa era nga lwaki kiri wano olwaliro. Kati ensonga y'okulunda enjuki yava ku side yo Misiri mu biseera bya 1405 BC. Abasajja abo baali bagezi okamala batandika bizinensi eno ng'enjuki bazirundira ku bisiige ne basobola okuzijjamu omubisi. Omubisi baagukolangamu ebintu bingi. Ekisookera ddala yalinga mmere. Ekyokubiri baaguwangayo nga offerings eri bakatonda baabwe. Ate ekyokusatu gwavangamu ensonga y'eddagala okubajjanjaba endwadde eza buli kala. Kakeno nga kimaze okulira ddala bulungi tukwate kubo tusikana ba Mesopotamia. Aba Mesopotamia nabo ne bakibakira ne basobola okugezaako kijjamu embeera era ne kitambuza obulamu bwabwe. Bwe kijjanga kisembera ne tusikana ba Ancient Greek and Romans ate nabo ne bakyongeramu kati ate bo bakyongeramu amagezi mangi ng'ogasseko ne tekinologi okusobola okukikamiramu ddala. Bwe kifaawo ne kiryoka kigwa mu bannaffe Abachina. Abagriiki be baakola n'embaawo engeri y'okugjamu omubisi gw'embaawo. Abasinga enkola gye bakozesa ennaku zino abalunda enjuki abasinga obungi. Bwe kyavaawo ne kiryoka kigwa mu Bachina mpaka olunaku lw'olwaliro ebintu ebyo byengezaako okunnyonnyola babiraze nga sinema etandika mu bufunze kyekinfuula ow'enjawulo ku bavijja abalala. Bw'oba oyagala okukakasa noonya vijja omulala oba yasobodde okugezaako kitegeera ekyo. Kaakati nga tuze ebbali batulaze omwami omu ali mu bizinensi ya kulunda njuki. Swagamani yasikanibwa ekyambugo University nabo businema babutuusiza ddala bulungi. Era nga tuze erudda waliwo omukyala yalina bye yali agenda maaso n'okuteekateeka. Kati agenda okulingiza bw'ati n'alengera loodi. Yali akutte nga alina by'atwala. Byebyo kono bye bino. Mbalengera kusaba yo tewandigenze at least n'okiwamu ennaku nga lumu oba bbiri. Engeri gy'envo zitinkula zisobola okuleetera obuzibu. Yagamba seetaaga byesembereza. Yagamba bino biraba. Senga mbasi birongoosezi ojja kwekanga ng'ekitundu kyonna bakaaba. Yali amubuuza kati ogenda bikolera kikono ekyo kigera kubeera mu masekati gange nabyo byentwala. Ekisookera ddala mba njagala kwebaza. Anti weebale munaye kubeera nange. Mpozi ng'ogasseko n'enjuki zange. Ekifo ekyo kyali kyakyafuula nga kirimu kasasu naye n'engeri gy'okiteeseteese zikyesobola okugamba nti oli mukisa. Naye nawe weebale kundabirira munnange. Era mukadde yeewunya n'agamba kweri okakasa. Lwali alinamu olusonyisonyi olw'abakyala n'akwate ku batala Mr. Clay nga tonabagenda sooka olindeko. Ngenda kusaba okomewo ku kyeggulo jangu nkuliisa ekyeggulo. Omugamba okakasa nti butereevu. Buno omaliriza jangu nkuliisa ekyeggulo. Kati bino bwe yali akuttemu ebibi ebikyamu ebireetera bizinensi okubanga eyonooneka. Yabiyisaawo n'abiteeka ebbali. Era bw'atyo ng'abitaddemu n'asalawo abikoomere. Abali mu bizinensi y'enjuki okwomerera ndowooza mukutegeera bulungi mubimanyi. Kakati
bw'amaliza n'akwata ekkubo n'ajja n'abagambye n'enkola abaasobola ogezaako gyongeramu amaanyi ogituusa wano baali ba Greek, the ancient Greeks and Romans be baatandikawo bizinensi eno kwegamba ne bagiteekamu okukikola bwoti. Kakaino omukazi wattu bw'atyo ng'amaliriza emirimu yajja ebbali ku kompyuta n'ajja abeeko by'asobola ogezaako balansinga n'okubaako by'ateekateeka. Kali abaali wanagera okuza amaaso ku kompyuta kwajjako kagundi ka warning ngamba soko lindeko genda okwagala okunyiga nga bamugamba simanyi ate hadisiki ate bikoze bitya najja asooka awulugumya essimu alabe. Bosi kirabika nnyina gwe nvubye soko gy'olabe envubye abayi ngenda basaba soko munteke mu kutu bino mbijja ku screen kati ngenda communicating njagala wekkaanye. United Data Group bana yakawungeza akasufu oyagala tukuyambe tutya Boyd omanyi ngese nfuna message ku computer yange nga kiraga nti waliwo engeri ya ttagali yagamba nti wali tabu kyeweetaaga bakiyita United Data Group antivirus. Kompyuta yinza okuba nga enyidde mu virus kono munayi simanyi bya kompyuta osegeera lwoli aliena ali mu kuteekateeka. Rekodi zaffe ziraga nti olabika olina version enkadde weetaaga version eyo egijjeko then tukuteereko version eri latest. Bana esimanyi ngeri gye nsobola bikola muwala wange yandibadde abinkolera taliiwo. Kati awo kijja kwetaagisa kompyuta ogyetiko ogitwalire wa IT naye ate kakasa bw'onoogimutwalira agenda bitabangula data yenna amuggyeko sisobola kikolera wano. Kubanga ekisookera ddala simanyi wengenda kujja makanika nze kyennyina wano kompyuta yange yagamba tiwali tabu nsobola okezaako kikolera nga ndi eno gwe kasobaako ebintu ebimu byompaako access. Ngenda kusaba osooka otypinga kino teekamu friendly.net osegeera n'akwata ekkubo n'akiteeka mu mukazi wattu. And there should be a button on your screen. Wajja kubeerawo akapeesa ku screen akagamba install. You're about to see kati ngenda kugamba okakilikinga bw'omala okakilikinga as I reinstall the virus shield for you. Kigenda kuba kiraga nti virus atandise okuba nga avaamu. Abayi njagala musooke muwulirize But not so much that you njagala at least muteekinga notice okusiya ku kyengenda maaso n'okkola muwulira kakali tusooke tulabe kakali ekyewunyisa Lodi bw'agambye nakyala byamugambye byonna process gyamuyisizaamu Lodi afunye access ku information ekwatagana ku nakyala ebintu bye sente z'alina ku accounts ez'enjawulo kati bagenda okulaba nga waliwo account gy'alina eya charity kuliko millions 2 eza dola bano boolaba abanyaguluzi njagala wekkaanye babbi ba internet basoose ne bakebera alina accounts ez'enjawulo okuli emitwalo 2 okuli emitwalo 5 ng'ogasseko neya charity eriko millioni 2 eza dola wabula aliko nga signatory kibasegeza kuliko n'abalala. Because of this inconvenience, I'm going to credit back your subscription fees. Yagamba okusinziira nti kino kigezezaako ku inconveniencinga ate nga munayi programs ebika zibadde ezaffe kati ngenda kuwaayo kasente ngenda kuwaayo dollars nga 5. N'agamba lindako yali amugamba nti dollars 5 ngenda ziteeka ku account kati account gy'amugamba oteekako ya account okuli millioni 2. Yes, there's account ya charity. There's a transfer. Why kuliko transfers yeko kati amulaga nti nkuteereddeko kyokka ati kugenseko emitwalo 5. Musooke mulabe ono ni mumuvuba naye kansooke muteekemu embeera mukyala paka. I made a terrible mistake. I was supposed Onoonsonyiwa mbadde nteekeddwa kwa credit ya 5 naye nkwadde emitwalo 5. my job here. Ekituufu kiri nti ngenda kuluzinga omulimu gwange sente ezo neetaaga ate nziremu oziggyako nateera kati wano baagala ku accessinga password ye emutuusa ku account eyo. Wire the amount back. N'amugamba tewali tabo teweeyakira nsobola okuddiza sente z'endala just lwakubanga wano ngenda kuba neetaaga different password For all her accounts. yagamba nti kati eno password gyagenda tuwa yegenda okubeera master password ya account ze zonna eno gyagenda otuwa. Kati mukazi oti yasooka n'abirowoozaamu n'agamba bannange kubanga oli abadde amugambye nti kankuweeyo ka credit okusinziira nti munayi programu zaffe ezikukyankalanyiza nsobola okuwaayo dollars 5. Kati bwamugambye keberayo olabo basente zigenzeeyo oli agenza otuukayo nga kuliko emitwalo 5 ejjadula n'amugamba onzise mbadde nyina kuwa dollars 5 sente ezo zinzirize otwaleko 5 bye mbadde nteekeddwa okukreditinga for the inconvenience. Kati mukazi wattu kubanga abadde amugamba nti bwe kiba kiganye osobola ogitwala ewaaba IT bw'oba tosobola kunziriza sente ezo. Mukazi wattu olwateeka mbw ati password kyokka account ya charity bannange naye olwokubanga bali tayagala fiirwa data wa kompyuta ye
ataddemu password. Bano ne balyoka babbako buli kimu kyonna ssente zonna bazibbye. Yasooka nezikiramu awo 30 seconds mukazi wanne yeebuuza ate ki ekituuseewo. Egenda okuddamu okuddako ng'emulaga nti account kuliko balance 0. Bamukubye. Kasinema kano ngenda basyamu katunulire mwekkaanye. Batero tukubira amasimu ag'ekisiro musimanye essimu yo tugenda gisala. Nenje kuba omuntu oluyi ku nsi ya Katonda. Mbwate simanyi nali kyaliwo nabula gasiya mbwaza ku kyalo. Kati bano be babbi be bamwabo. Mukazi watu bamukaliza agenda okuzza amaaso ng'afuna notification ku simu eziraga nti ava ku withdrawing sente. Akalidde. Ne sente z'abendi bazitutte. Iza charity organization y'abaana oba ya Supaisi. Katonda wange. Omanyi ekitegeeza okukuba milioni 2 eza dola ng'ogassekawo ne sente endala ezigwa mu mitwalo nga 2. Endala nno ziyinza obutakuluma kubanga ennyingi ze zitali zizo zirina emirimu gye zirina okukola. Ne bakuba milioni 2 bandikubye emitwalo 2 ezizo. Ne bambye emitwalo 2 ne bakuba ne milioni 2 eza dola. Bali bakuba. Muve ku bano abafe bakakyere abakuba amasimu ne number plates. Naye obubi bwe Uganda kasasiro mwerere. Lori yakwate kuba jasobola osikana nakya kuba yamugambye nti munayo yitayo ne tuli ekyeggulo. Nono kyakola yajja akutte ekikebe ky'omubisi. Kali agero tuuka wano akonkona ng'omukyala taggulawo. Ate munda wali akananka kafaya kaali kakaaba. Akimanyi omukazi ono atera okubeera we waka abeera waka ebiseera ebisinga emirimu gye gyonna agikolera waka. Lodi yayingira munda.